nnyo era njagala nkiyiseewo waliwo app osobola gw'alina essimu oba olina ssimu kikaaki oba olina kikaaki waliwo app bagiyita Tiyo ekigambo kiri TIO emirundi mingi twagala okufuluma ebweru w'eggwanga okulambula emirundi mingi twagala okugenda mu Uganda yennyini okugirambula n'ogamba nti oba Kasese eriyo bitundu ki oba Jinja eriyo bitundu ki ng'olina ebitundu by'onoonya nga we n'ogamba just njagala kutambulamuko butambuzi app eyo egenda kuyambako okuba nti oyina ebintu by'ozuula bw'omala okubizuula oteekamu buteesi nti nze njagala kulambula kifo bwe kiti katugeze nti gyagenda ku Queen Elizabeth wabeerayo bisulo ki essente ziba mmeka downloadinga app eyo bagiyita Tiyo omala ogidownloadinga ebirala byonna ojja kuba obisanko kuli emiwendo ntambudde ntya nkoze ntya bo bajja kuyambako mu mbeera endala for as long as you want to tour you want to travel kweganga oyagala just kulya ku ssente zo onoonyako woziteeka Tiyo ye app gyoba onoonya byoba ogenda onoonye mu Google Store yo bw'oba osobola gwe oba olina ssimu ki bo beekwate wabula ate abeetaaze nga gwe oyagala okubafuna obufunyi ku ssimu osobola okubakubira ku namba y'essimu eno aba Tiyo Tours and Travel osobola okubakubira ku namba y'essimu eno eri nooti 2-9 njiddamu eri nooti 2-9 41 beba Tiyo bakubireko otambuleko olambule abaana baba bakomye omuholidde gwe kenyaga kumuza ku birowoozo Tiyo beboka bwetekedde okubanga weekwata nga tweyongeddeyo mu maaso nsaba bakama baffe ku mirimu mutulowoozeko mu mbeera bweti omanyi bwe njogera statement ebiseera ebisinga nga abawansi emitima gibakuba twa oba omwana agenda kwogera ki ku mpewo bakama baffe ku mirimu mutulowoozeko mu ngeri ey'enjawulo kuba naffe waliwo ebintu bye twagala okunyumirwamuko tulye ku ssente yaffe tuwoomere ng'abakozi okitegeera okolerera ssente yo nga mu butuufu olaba nti oteekeddwa okuba nga ogikolerera naye at the end of the day onyumirwa kati nsaba temunvuma bakama bange sigoba ku mulimu nteesa buteesa ebintu nga bino tubyagala tuwe ku vidiyo eyo abaana nga ba editinga abaana ngenda bali mu MCR PCR bwe tugulayo ku ntebe nteesa buteesa entebe ziizo ndowooza olaba lunch time bwetuuka oba obudde butuuka obudde butuuka ng'owulira okoze emirimu gye giweddeyo yagala wumulamuko 30 sekendi ng'ogitereza bulungi nnyo ng'ogalamiriza nga webaka mu korutu bannange olaba tuweebaka tebannazituwa kati bwe baba bazituwadde kinaaba kitya bannange mbadde nteesa buteesa nesigamye nti kikolebwa okuba nange nteberezaamu ntebe zaako mulimu w'okolera kati mwe muba bamasaaluuni nga mukama mwe yabaterawo entebe bwesi bwe bateriyo bakasitoma ossa bulungi entebe yo nga gwokola ki nga bwebaka mu sipeesi yo teri gw'olingiridde mbw ate bino teri ono mbw oli mu bed space ye nedda obujjaddeko bujjazi owumudde mu buwummuzi ng'enkola yeeyo naye bannayuganda bannaye baba batusindise kwebaka kuno kufuluuta kwennyini olaba omuntu omusanga mu supermarket nga yeebasa ate nga ne bakasitoma mwebali kati teeberezaamu ng'omuwadde entebe bw'etyo nga bakasitoma weebali ozuukusa oyo n'obiva nako esente y'omukozi enyuma bingi ebigenda mu maaso mu nsi byenjaga okuba nga nkulaga naye nga sinnabakwegera mu maaso